Bulega Umaru gemanya gange nga ndi bouncer era nga omulimu gwange ngukoledde emyaka egiwererako ddala nga 20 nga ndi pioneer founder ow'ebintu bino byonna byemulaba bituze tutambuza nga bakanyama era nga ndi president w'olukiiko oba w'ekibiina ekitwala ba bouncers mu Uganda. Ku ssaawa eno wetuli tetugenda kudda mu byemabega, tugenda mubiri wo ssaawa zino babawunsa tufuuka omuntu omulwaliro luno lunaku lwa Sande. Nze ne Tone tubadde ng'empologoma naye tubadde tulwana nga bwe tulwanidde bannaffe be bakosebwa. Abantu bonna bayambiddwa mu Uganda bonna, naye mbadde ndaba nga ffe babawunsa tusigadde mabega. Tumaze emyaka 2 tetukola. Embeera gye tulimu ffe tubadde tufuna akasente akatono emabega era nga abantu bakola. Kati ku ssaawa zino emyaka 2 tetukola. Tugenza okulaba nga tulina ekintu bannaffe kye beetaaga ate nga naffe tukyetaaga nga abakulembeze. Okubeera awo nga tulwanagana titulina nsonga lwaki tulwanagana. Olwaleero tukakasa omukulu patroni w'ebintu bino Meja General Kayanja teri muntu agenda kudda wo nga bouncer ng'aleeseyo association endala. Twagala olwaleero ekiwandiiko tukimaliriza kigenda kusula ku simu y'omukulu General Sale. Olwaleero luno eggwanga lyonna tubalaga nti babawunsa tufuuse omuntu omu, tewakyali njawukana. Nze mbadde saagalira ddala kulaba Tone Sempijja, nze namala ebbanga nga saagala kutunula kalenda nga bwe mulaba njagala namutomera nga ndaba yazza bakanyama emabega naye ate nga naye alina bakanyama bamufolowinga. N'olw'ensonga eyo nti olwaleero luno ebyo byonna biggwawo nti Tone olwaleero ndowooza mwabiraba ne ku mmere awo emabegako gye twaleeta wano. Yagamba nedda tetwagala mmere, niye olwaleero kyewuunyisa kulaba nga tuli ffenna. Guno mulundi gwakubiri meeting zitudde ez'enjawulo naye eno ye meeting esembyeyo. Tetugenda kuddamu kujja mawulire nga tubagamba nti ate bannange bano bakanyama bali eno, nedda. Naye tugambye nti tutaddewo olukiiko olutugatta ffenna waggulu. Senga tugende wa president okutuyamba, oba tugenze wa general, oba tugenze ministry, oba tukole emirimu gy'abagagga kwagalana ne bannaffe bonna betukolera bannannyini mabaala, bannannyini makirabu. Tugenda kuba tuli omuntu omu nga bwe tuba tusaba obuyambi okuyamba bannaffe bakanyama. Tugenda tuli omuntu omu, teri Tone nti yagenze. Tusituka ffenna ng'olukiiko abantu bwe mbalaba wano. Muno lwe lukiiko olutwala bakanyama mu Uganda. Ffenna abali wano, ffenna mu biti eby'enjawulo. N'olw'ensonga eyo nga tukuŋŋaanyiza bannaffe wano abagenda okulembera olukiiko lw'abakanyama. Tubadde twagala olwaleero twebaza abantu bano wammanga. Twebaza General Kayanja nti tukusumbuye nnyo emyaka gyonna nga tunoonya obwegassi naye nga tugaanye. Nze bwe nzikiriza Tone ng'agaana, Tone bw'akkiriza nze nga ŋŋaana. Naye olwaleero okulaba nga tufuuse tuli omuntu omu mu kamera zino eza TV ez'enjawulo kyewuunyisa. So n'olw'ensonga eyo nti mwami Tone mbadde empologoma gy'oli, kati olwaleero njagala tubeere nga empologoma ziri bbiri ffenna tufuuke nga tuli baaluganda, tuleme kukosa bannaffe bano be tubadde tukulembera nga kubanga ffe tuyadde tulwana bo be babadde basemba. N'olw'ensonga eyo General Sale olwaleero tukwebaza, twajja maaso go nga tukuleetedde ekiwandiiko naye omukono gwa Tone ono tegwaliko. Kati ekiwandiiko ekigenda okusula mu ofiisi yo olwaleero ku teboyo, omukono gwa Tone gulina okubanga kweguli. Tugenda kubanga tukolera wamu obutaddamu kwawukana mu mbeera zonna. So ne mwami Tone naawe nkusaba ebintu byonna byokola mu babawunsa soka kwebuuza ku bantu bano betukulembera, kubanga nze mbadde ngenda mu media nga maze kutuula na bannange bano nga sikkirizibwa kuteekayo kigere nga bannange tebanzikiriza genda kwogera ku media. Twagala okugenda mu media nga tumaze okukkiriziganya bannaffe bano bye batutumye bye tuteeka ku media abakulu bye balaba, tusobole okugyayo obuyambi nga bannaffe bano bonna bategedde. N'olw'ensonga eyo tukwebaza Jeno okutukkiriza okujja maaso go ffe baani bakanyama. Naye ng'ate omulimu gwe tubadde tukola wadde tubadde tujja ku meeza y'okunnyonnyola omulimu gwe tukola, tulina omulimu munene nnyo kubanga tuyamba ku security ya ggwanga. Nti mu night club si musirikale yakolayo, mu bbaala si musirikale yakolayo, mu bivulu si musirikale yakolayo. Twakuuma akaluuko bwa president Uganda yonna ng'olaba bbawu ne uba Uganda yonna tewali we tutakola.
twakuma president wano ngaze mu kibuga nga tayagala security organs endala zonna naye ng'ayagala bakanyama be baba musemberera kitegeeza omulimu gwe tubadde tukola gwa njawulo era gwa ttendo tukusaba otusembeze tusobole okulaba nga naffe tujjayo ekifaananyi kyaffe nga bakanyama ekyali kyonoonese n'omulimu gwaffe okutereera tweyanziza nnyo tweyanzeege era tusaba nti ne mu budget ne mu puroguramu zino ze mwaleseza emitwalo 10 tusaba tubeere basaale nnyo kubanga mwatudde mu namba 2 naye teri bawunsa yena yafunye wadde nusu 10 ekintu ekyo kitwewuunyisa ng'ate ffe tutakola ate ffe tutannafuna lisiti zaffe buli weraga bagikuba tteke tetumanyi lwaki ng'ate lisiti eyaffe teriimu musiisi wa capati teriimu muvuzi wa booda tusaba ensonga eyo ekolweko naddala omukyala Nabbanja prime minister era tukunoonya okuva n'olwaleero ekirungi nti olabye ekifaananyi kyaffe eky'obwegasi tuli omuntu omu teri muntu agenda kuleetera lisiti yaba nti obwegasi ffenna abali wano ne bammemba abali wano tusooke tukubire General Salim Saleh engalo ez'enjawulo era twongere tukubire Major General Eric Kayanja engalo ez'enjawulo era tusembyeyo yabatendeka General Yoweri Kaguta Tibabalwa Museveni olw'ensonga obwegasi buno bwatandikira mu operation Reconciliation nga General Salim Saleh ayina ekimutawaanya abuuza bakanyama ni abakontrolinga bakanyama ni abahandolinga era bwe mubajjamu embeera ng'omugenzi AK47 afudde muganda wa Kamiliyoni ne kiba kibi nnyo omugenzi radio bwe yafa ne kisukka bakanyama ne bateeka eggwanga ku bunkenke paka lwe nasituka nendaba nga lw'ekirowoozo ky'obwegasi nensinkana omwami Bumalu Bulega gwe njagala okwebaza ennyo nti nasinkana abantu ba mirundi 2 ne bagaana okumpuliriza naye mwami Bumalu Bulega nampuliriza nakuŋŋaanya bakanyama banne kwe kulaba nga ebibala byonna ne bakanyama abali mu ggwanga nga batandise ne mwami Bumalu saba mukubire ku ngalo ez'enjawulo so okulembeze tuludde mu bintu bingi nga tusikangana omugwa tuvumagana mwami Bumalu ng'agamba akasajja tekalina dde ennyama ekusa kapa katukulembera kati akusika kanyama naye paka lwakkiriza nti mbutuufu yonna bye tuliko akasajja kano ke kaleeta ebirowoozo bino so neebaza mwenna bawunsaza abali wano babawunsa mwebale kuba na mpisa mwebale kujjayo ekifaananyi ky'abakanyama nti nammwe muli bakozi temuli bantu nga bye babalowooza mukole obukulembeze bwammwe obwawamu gavumenti luzzi General Saleh luzzi asenako yalwaku kakati mukole eddoboozi eryawamu okwewola n'okweterekera okutumbula omulimu gwammwe nga temugukkiriza bakyamu guyingiramu okuyamba ku ggwanga ku nsonga za security zonna nga bye mwakolanga nga mukuuma ebivulu mukuuma amabaala ne watabawo obuzibu bwonna kati keekadde muyambe ne baminisita kubanga mufuuse omuntu omu era tukkiriziganyiza ng'ekibiina kya UBA n'ekya BAU tutonzeewo olukiiko olunene ennyo olugenda okulembera babawunsa bonna mu ggwanga nga baluyita Uganda Council of Bouncers Association UCOBA era patroni w'olukiiko olwo mukama waffe nannyini kututandika n'atulwamira ebbanga lyonna akyaliwo tavuddeewo ye Major General Eric Kayanja era nga n'asembayo fanda waffe Chief Government Lisena General Salim Saleh webale kuwuliriza bakanyama bano n'obawa amatu n'otabajerega kati bagenda okufuuka ensonga mu ggwanga obwegasi butandikidde wano tebageza ne babalimba tikakati Bumalu ne Tone Sempejja bali kumbiranye singa si covid singa mugwa mu kifuba ne kamubongeko bubonzi n'abakyala wa UBA amanya Mbabazi Jennifer n'abakyala wa UBA ate nga vice ku lukiiko olwalondeddwa olwa kanso eya UCOBA egenda okuba nga etwala abakyala bonna bawunsa mu Uganda nze ne mukulu wange n'abakyala Aisha eyalondeddwa ku lukiiko olunene olwa kanso eya UCOBA genda okutwala abakyala bonna tulina naffe essanyu lingi olwaleero olw'okuba nti obwegasi bumaze ne butuuka
kubanga tumaze ebbanga ddene nga ffenna tunoonya obwegasi nga ebibiina byanjawulo naye nga waliwo okukontana kunene naye kino kye tutuuseeko kyatendo nnyo olw'okuba nti tufunye obwegasi ebibiina byombi ebyabakanyama olwaleero nga tufunye olukiiko olumu olugenda okuba nga tutwala ebibiina byonna era twebaza bakama baffe bonna abatuusizaako ku kino ekya enzikiriziganya okulanga ebibiina ebibiri byegatta era ne tukola olukiiko lwerumu tulina okwebaza bonna abatuyambyeko naddala nnyo ng'omukulu waffe General Sale akoze omulimu munene muffe bakanyama n'okulaba nga twegatta era tusobole okufuna eddoboozi eryawamu mu Uganda era tukubiriza bakanyama bonna abakyala abali eyo bajje batwegatteeko okubanga ebintu bino birungi guno omulimu mulungi tugukoledde ebbanga tukola mu bivulu tukola mu mabaala tukola mu events zonna mu crowd control byonna nga abakyala era tukolera ddala era tusaba ne minisita omukyala eyalondeddwa banange naffe atulowoozeeko nga bakanyama abakyala mu mirimu gyonna egigenda okuba nga gipasipeetingwa mu Uganda naffe nga bakanyama abakyala batulabe nga abakyala b'amaanyi era abasobola okukola kamperezeeko munnange omukisa batudde ne tulowooza nga ebbanga tetumaze mu struggle nga ffenna twekuba tteke tetulina kye tufunyeemu ate nga n'omukulembeze atuwabula nti singa muba mwegasse wasobola okubaako kyemuyambibwa so twasalawo ne tutuula twegatte tusobole okujja ne sente zijja tusanga eyo kuba saa zino tewali sente ziriwo wabula obwegasi gye bututwala mu maaso gye tulaba nti wewali enkulaakulana bulijjo mulinda ki amanyanze Aisha Sekuvuge n'abakyala w'ababawunsaazi bonna ekituuse wano olwaleero kubadde kwegatta tusobole okutwala omulimu gwaffe gwe tutwala nti gwa ttendo ate era nga ogwa ttendo mu maaso mpozi n'okukola obulungi kati tetukyaliko nti ono omukyala agwa sayidize eno oba ava mu kibiina kino oba ava mu kiri wabula ffenna twegase tusobole okukolera awamu kuyamba ku sekurite y'eggwanga lyaffe n'okutwala eggwanga mu maaso so tukubira omulanga minisitries zonna ebibiina byonna oba nsabaani simanyi wakusaba naye yenna gwe kikwatako nti abakyala bababawunsa oba abakyala bonna bakola omulimu guno ogw'obabawunsa twetaaga okuyambibwa tetuganye tuze tuyambibwa tetuyambibwanko gavumenti ekyo kirinako obukakafu tuyambiddwako bantu kinoomu nga jeno waffe bajeno abantu ab'obulijjo so bwe muba temusobola kutuyamba atleast mutuwe ebyokukola kuba okukola tusobola tulina abaana ab'okulabirira tulina families tulina abaana ab'okusomesa abasinga kuffe tuli basingle mothers so bambi mutuyambeko mutudduukirire kuba sigamba nti tuli wano kusaba wabula twetaaga kukola kyekyokka tukubira omulango omukyala maama Nabbanja nkuyozaayoza olw'obuwanguzi obwo bwafunye nga bw'oli mukyala nkusuubira okonsidalinga abakyala nnyo okusinga okimanye nti omukyala akyali mu mbeera eno ey'okunyigirizibwa eya wansi tuli bakyala bakyasingidde ddala okufa ku bantu baffe nga mutadde n'abaami ababa balina abaami wekanga nga mukyala yamubeezaawo so tukusaba tubeere basaale gy'oli nga ne puroguramu eriwo ey'ensi yonna eya gavumenti otukonsidalinge era tujja mu maaso go lisiti yaffe naatera otutuuka gy'oli yababawunsa bonna omuli abaami n'abakyala tukubira omulanga era nga tukusaba otufeeko nnyo nze kyamaani wa Bouncers Association Uganda olwaleero lwe lunaku lwaffe olulungi olw'okuba nti twegaata n'abanange bano aba UBA era ekituyimiriza wano olwaleero okakasa nti leero twegasse tukuba omulanga eri Meja General Kayanja patroni waffe ne General Salimu Sale tetugenda kuddamu kusumbuwa kubanga twegasse tewakyali kanyama mulala ava mu kibiina ekirala kyono agenda tutawaanya ffenna tukoze ekibiina kimu bakiyita Ukoba era kyekigenda okutwala bakanyama mu Uganda. Tewaliwo omuntu yenna agenda kukola ki tewaliwo omuntu mulala yenna agenda kuwandiisa kibiina kyonna kyoba mumanya twegasse era kati buli kimu kyonna ekijja kigenda kugira mu kibiina kimu kubanga tuli bakakyali bakanyama baveeyo yonna yonna kujja kugamba nti tetwali okwegatta kati tuli wamu tewakyali kubuzaabuzibwa era twebaza General Kayanja twebaza General Salimu Sale
twegasse tuli ekintu kimu tewakyali mukuddamu kubuzaabuzibwa banne akatalekeka tuli bubi y'emitwalo 10 tuli bubi bannaye ensonga y'emitwalo 10 bakanyama tetuyina emyaka 2 tetukola bannaye tuyimiriddewo tutya minisita onalebo mutuyambe bannaye bakanyama tuli bubi ekitegeera etagisayo obuyambi obuli agenti kubanga zino mpologoma oziraba nawe bikuba ekyokubiri onalebo nabbanja right onalebo gyogenda okugaba ebintu byonna weeyambisa abasajja bano basobola okuyingira ekibuga ne sanitizer ne bafukirira abantu ne bakola emirimu egyetagisa webali mu bakozesa abasajja ab'empisa umalu bulijjo amanyi sirina nyama naye agenda okuzula nga ennyama yange eriwa